Yes, gwe Kadaama ne Ssekadaama mu abali eyo obadde okimanyi nti omwezi ogujja wandidde waka? Yes, ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu, gwali e Dubai, gwali e Qatar, gwali e Jordan, gwali mu Oman, gwali e Saudi. Yes, yonna gye musinziira abali e Uganda tubebaza okubanga mwekuumidde ku Prejan Media TV okusobola okubanga mufuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, tubadde tulina ekintu kye tugoba ebbanga, ekintu kino nga kye ky'okuggulawo Entebbe International Airport okusobola okubanga abaana ab'enjawulo abagenda mu Bawarabu eyo okukola basobola okubanga bakomawo, especially abaana abamalayo contract n'abaana abamu abagala okukomawo oba okitegeera. Naye ng'ekintu kino kirina resistance y'amaanyi nga gavumenti egezezaako kyewala era twalaba nti ab'enjawulo babajjayo abali e UK, abali e China, naye nga ensi z'Abawarabu zino gavumenti ekyalemeddeko nga kikyali kizibu okuggyayo abaana bano. Naye amawulire amalungi genfunye olunaku olwaleero galaga nti kyaddaaki essaawa yonna next month abaana balina okuba nga bakomawo e Uganda. Era nga kino kizze olw'okuba nti waliwo yes, companies zino ez'ennyonyi omuli Fly Emirates, omuli Fly Dubai zasazeewo okubanga zitandika okutunda tickets ez'abaana abadda e Uganda okutandika nga 1st August okitegeera. Bagenda batandise okutunda tickets zino okubanga muva abava e Dubai okubanga badda Entebbe okitegeera. Air tickets zino ziri available from Dubai to Entebbe effective from 1st August 2020. Fly Dubai. Era nga wano bataddewo nti $335. Gana amawulire gassanyu olw'ensonga nti kino tuzze tukigoba okumala ebbanga okusobola okubanga wabeerawo at least opportunity okuggulawo ebisaawe bino abaana basobole okubanga bakola ki? Bakomawo. Kubanga kati corona mu Uganda kituufu mwali naye amazima matuufu takyali ayina engeri gya abantu batandise okuba nti they are used. Si olinga we twawulira kese yasooka ensi yonna neefuna pressure, naye essaawa zino abaana like banawusinga cases teri afaayo okitegeera olw'ensonga nti abasawo baffe simanyi oba Katonda abataddeko yabateekako omukisa naye balina obuvumu obwo okusobola okuba nga bawonya corona. Nti abantu abasinga e Uganda abalwadde corona tusobola kweraliikirira kubanga oba n'essuubi nti essaawa yonna ogenda kukola ki? Ogenda kuwona. Era nga ebimu ku bibuuzo abaana bye bazze babuuza babadde abamu tebakikkiriza nti kijja kuba nti kisoboka okitegeera, naye nga amazima matuufu kyo kyakoze eki? Kyasobose dda era abaana bagenda kuba nga batandika okuvaayo ebweru okusobola okuba nga bakola ki? Bakomawo. Era nga mu bibuuzo bye wandimbuuzizza nti omuntu abuukingira wa? Then nenkuddamu nti osobola okukeberako ku Fly Dubai ne Fly Emirates oba no bookinga from agents okusobola okuba nga ofuna tickets ezo zikomyawo ewa e Uganda. Yonna gy'osinzira ku Prejan Media TV nze mbeebaza bwebaza okubanga at least bambi mugezaako okwendyuwalinga ne musobola okubanga mugumira embeera gye muyitamu, naye essaawa etuuse ng'oba oyinamu akasente $335 osobola okugula tiketi n'osobola okubanga okomawo ewuwo e Uganda. Likinga, commentinga, subscribinga.